Mayiga atuyambe ave mu mbeera gy'atambuliramu ey'obuyambi. Atambule agende aweereze mukama we Museveni mu State House Entebbe, agire ng'abeera naye afudde kuba Museveni naye agenda obudde bwonna atuze eggwanga litoli okubeeranira Museveni. Cost okubeezawo Museveni mu State House is too much for Uganda. Tetukyayinza kutubeeyalinga Museveni tusegulire kubanga kati treasury yafuuka kwete kashi ya Museveni mwayoola ssente nga bwayagala n'agula abantu bambega baani bonna okulaba nti abe asigala bwali bufeetu naye nga kikulakulanya eggwanga. Bannayuganda ekyo mukitegeere emirundi 10 simanyi mwebaseeki mwabyo mwazanyidde mu kintu ekyaliwo ekyateekebwanga 25 27 ennaku 3 nemuzoonoona muli be bakubangeri ki mwatukoze mubi nnyo nnyo temumanyi muzibu bwe muleeta mu ggwanga. Museveni alina okugenda kitwala galalabe another Independence Day in October. He must go now and now. Mweba young men in Uganda, omulimu gwaffe ffenna abali mu diaspora tujja kukola kye tusobola, tujja kumusitiatinga naye on the ground muyina okusimbuliza Museveni. Takyalina makulu, temuyinza kubeera namubbi nga yateeka amateeka ateekera abantu amateeka ng'ate mubbi nga mutemu. Ekyo kijja kukola mb'ateeka akola bills azisindika mu palamenti ng'azisensa ng'ayita mukana akalinzi kaani Musereku yali awandika amateeka g'eggwanga Uganda. Eggwanga bw'ekuse wabi nnyo, bannayuganda tubakwira omulanga musuke mwenna, office workers, judiciary, teachers, mwegobeke ekikolomero ky'omusajja musuke tukwatike kubanga tufena tuli mu buzibu. Museveni asaasaanyizza okuva mu America, mu Europe, mu Asia and everywhere. Emungu byonna bimwetoolodde kumulemeza mu bufuzi. We are tired. Era kati obuzibu bwe tusanga ne Ssaabasajja nga bwekubatayiza kuvaayo kuba Mayiga akolera kontroli za Museveni. This can't go on. We are tired.